Nate era nzikiriza nkubuuzeko osibye otya gye bale gyotusaako engalo nkwaniriza wano ku Projourn Media TV. Genda maaso osubscribinge nate era tusobole okutusaako amawulire amapya agabeera gakagwawo, amawulire agasingawo ag'entertainment saako nago aga sports gasange ku projournmedia.com. Gy'ogenda okusanga amawulire amalungi ennyo ago ag'entertainment saako nago aga sports. Amawulire genze nago akaseera kano oba ettuntu y'olunaku lwaleero mawulire mabi nnyo, mawulire gannaku bannange tetumanyi kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nateera wenjogerera mu kaseera kano kennyini kigambibwa nti Bbomu Endala egenze maaso okutulukira e NAKASEKE, omu afudde ate abalala ababiri bo bakyali balamu. Bbomu eno egenze maaso okutulukira e NAKASEKE mu kifo ekimanyiddwa nga e Kapeeka, nga ekyabadde olunaku lw'eggulo twabategeezezaako nti abaana bano babadde bagenze okulabika nti banoonya scrap bazitunde basobole okulabika nti bafuna ekyokulya. Nabano ab'e NAKASEKE bwe kibadde nateera babadde bali mu kutambula mu kkubo banoonye scrap basobole ozitunda bafunemu ssente. Baneeno ab'e NAKASEKE baddusiddwa ku NAKASEKE refferal hospital, ate yo Uganda Police yatuuse dda eri mu kulabika nti egezaako okufuna obubaka obusingawo ku nsonga eno yennyini eya bbomu okulabika nti zigenda maaso okutulikira mu bitundu ebya Uganda. Bannange tetumanyi kigenda maaso, naye nabategeezeza ne mbagamba gwe asobola okulabikako kyokola kikole otya, ng'osaba ng'ojjayo omusaalo osaale, kubanga eno bbomu ya mulundi gwa kutaano nga tugibatuusaako wano ku Projourn Media TV, kubanga ffe twewayo okubaweereza bbomu ey'olunaku lw'eggulo nayo eyatulikidde mu Nyamwamba division e NAKASEKE ey'abaana ababiri abaddusiddwa mu Kilembe Mines hospital gye bali kati bafuna obujjanjabi bakyajjanjabibwa. Amawulire agasinga ku baana bano nabo nja kubanga kuleeterako mu maaso kaawo ogira okyagumiikirizaamu katonotono, naye kyenjagadde okugamba ettuntu y'olwaleero nti muba mukyali awo mukyali ku geggulo nagano gagano gatuuseewo nti Bbomu Endala evuddeyo negenda maaso nti etulikira e NAKASEKE era omu afudde. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala. Omwoyo gw'omugenzi katusabe Mukama agulamuze ekisa. Ffe we tuli tetulina kyakukola kubanga lyonna lyekkubo naffe gye tulaga, naye twongere okulabika nti tusabira eggwanga lyaffe Uganda. Tetumanyi bbomu zino zivaawa, tetumanyi bbomu zino ani azireeta. Omukulembeze agamba aba ADF, bannange abalala bagamba buli omu ayogera kike, buli omu aleetawo nsonga ye. Tetumanyi kiki, tetumanyi ani atega bbomu mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga lyattu Uganda. Bannaye mugende maaso mweteekemu musobole okulabika nti tuweebereremu ng'enjogera bwegamba ffenna tusobole okulabika nti tusabira eggwanga lyattu Uganda. Bbomu zagenda maaso nga zitulikira e Komamboga, tezikomyawo mu Swift Safaris, tezikomyawo e NAKASEKE yennyini ate kati wazzemu okubeerayo Bbomu Endala. Bannange tetumanyi kikigenda mu ggwanga lyattu Uganda, naye fukamira yonna gy'oli, oba oliwa, oba oli Dubai, oba oli Saudi Arabia, oba oli Qatar, oba oli Bahrain, yonna omunnayuganda gy'oli gy'osinzira gy'osobola okulabika nti owuliriza eddoboozi lino, oba oli mu ggwanga lyattu Uganda, genda maaso n'okulabika nti osabira eggwanga lyo, kubanga buli lunaku olukya lyongera kulabika nti liri mu matiga, kubanga n'omwaka tetunaagukuba luko mu mutwe nga tunatera okulabika nti tugukuba oluko mu mutwe. Abantu bangi bali kufiirwa obulamu bwabwe, abantu bangi bali kutulugunyizibwa, naye weeyongera okwekumira ku Projourn Media TV nja kuba nkutusaako amawulire agasinga ku nsonga eno. Kamalosoka ofuna ku mazzi g'okunywa nkomewo, tovaawo.